Kadaama TV Kojamate tuze ne mwami Kayonde wa migrant workers voice ngayagala kunnyonnyola Kadaama gwayeeyo obosaba obuyambi wali busabye otya ngayagala kunnyonnyola enneeyisaayo wali gikoze otya omuntu bw'obeera ng'olina obusungu walikoze otya okubeera ng'omalamu oba omalawoko contract yo katuulize mwami Kayonde ensonga zino engeri gy'azoogerako. Abaana bankuba kyeyo njagala okubeewaza olulimi oluduumira naddala bannyinaffe abava mu west Banyankole, Batooro, Bayima, muyina olulimi oluduumira. I'm sorry to say ensi teyeetaaga kuduumira. Ensi okulivinga obulamu obwo bwa dictatorship mu mawanga gye muwangaalira ng'ate n'agamu ku go gayina enfuga oba gayina enkola gye gakolerako eri draconian nti bo nga bo badictator baduumizi kati bw'ogwa ku muduumizi gwe ate omuduumizi infant oyinza okwekanga nga temukwataganye. So gwe omwana gwe awangalira mu ggwanga ly'omuwarabu omuwarabu eyeekulira ne takabbulu oba arrogance nga ye yeemanyi yagulumira teri kirala kibula kumwenkana. Kakati omuntu oyo bw'omutuukangako n'otandika okufuuka naawe omuduumizi ojula kuduumira magye ga Uganda kubanga mwafuuka baduumizi osaba obuyambi naye nga n'okuduumira oduumira. Osaba bakusasule at the same time bakuzzeeka. Osaba bakuwa obujjanjabi at the same time bakuzzeeka. Nze njagala kunzijanjaba ndi mulwadde kakati ate munzize ne waka kati akuwa obujjanjabi abikola atya? Amala obuku wakuzeeka amala okusasula gw'omala osazeemu contract ate akuzze waka gw'olaba by'obumugamba nti biba bya buvunaanyizibwa. So mweyige enjogera yammwe nammwe bannyinaffe abasoga nze omanyi nja kukozesa tribes kuba kati ze zitukuba. Abamu temwagala tuzoogereko bwe bajoogerako nga weefundikira ofuna entondo banjogeddeko tribal. It is not about tribal, but these tribes are affecting your tribal character is affecting you. Ojja kugenda na arrogance yo ey'okwogera ng'omuduumizi w'amagye olowooza oduumira ga Uganda. Then we shall not blame Uganda government okubaterayo eso abasirikale because nammwe mwefuula baduumizi. Osaba obuyambi oduumira, osaba odaalimba, osaba osaatuuka, osaba omanyira gw'obusaba. In other words oginookinga ng'agisasula. Bw'oba omanyi nti wasobola gyesasulira. What do I mean? Nga tewasobola kugyesasulira nga baagikusasulira kale ginookinga empola. Ginookinga nga weegendereza. Gikonkona empola. Kyentegeeza gwe gwe baateekamu ssente n'ogenda mu kafala system Saudi Arabia nga tewasobola zeeteekamu wala Uganda eno nga osabiriza bakuyambe onoonya ye batwalira bwereere passport ne bagikola bwe kimu ne bakikolera. Ffe tulwanye ng'abalwanyizi b'eddembe okulaba nti mufuna obwenkanya naye nammwe kennyini temuli interested mu bwenkanya obwo. Munyumirwa kimu kubagula na kutuukayo ate ne mufuuka abaduumizi. Kati bw'oba omanyi nti watuuka ebweru eyo nga baakugula n'otandika okwebulubusa bane weebuzaabuza nga gwe bataagula oba gwe bataasasulira. Gumira ekyo kyakuguzisa okikole. Tetukyalina option ndala. Bwe liba nga eggwanga lyasalawo olyo libatundeyo naawe n'okkiriza bakuguleyo kati kkiriza leka kufuuka muduumizi. Boosi wova mu bbanga n'omuduumira ntwala ku office. Kampani yo nayo yennyini neekuwaga yo yennyini eyakutundayo yeekuwaga. Ekifo ky'okubanja obwenkanya kukikusomoozezza otandika kuwaga. Nyambala uniform simanyi ŋŋaana okulya neesibireyo banja office songa ku office yambala uniform yo songa ku office ebyo mukola bye bibakubya. Wafuuka muduumizi oduumira buduumizi. Oyagala omuntu oyo gw'osaba obuyambi ate omubulire butya bw'anaakuyamba. Mbadde ndowooza byakulemye dda. Byakulemye. By the time wojjidde okusaba obuyambi it means you are powerless. You are seeking support from someone. Tomubuulira butya bw'anaakuyamba. Okiwulira? But you can propose not ordering
n'asaba obuyambi nti oba bw'akitongole abusaba ng'awandika proposal but not a confirmed proposal aba a force oba a command onto the sponsor no oba donor mulekera efuga bine njogera embi ngamba mmwe banyinaza abanyankore n'abagundi abava mu west mwogera buchapiza n'oduumira kyovula ababakuba abawalabu babakuba naye ng'oli innocent omala geyogerera osaabuka busaabuusibwa otyo. Be careful how you are talking to someone. Ogenda kudemanding ekintu ekitasoboka ogenda kwekuba q nga tomanyi. I'm sorry to say nammwe bannyinaffe abaganda mmwe okujjukujju obwo okujjukujju you promise and you don't reach. Buli kaseera kunoba kusenguka kuva mu muntu kwekyusa kwefuula na kunoonya babadaalinga. Let's change. Mwe baana mmwe bakadaama buno obubaka bugende gye muli. Mwagala eddembe naye mujja akamanyiiro mu njogere yammwe, mujja akamanyiiro effugiro akakamanyiro ke mukoppa ku bakazi b'abawalabu bamama kulw'okuba omulaba afufugaza baba mu nnyumba amuduumiranga bw'ayagala kati naawe ne kikukwata bujja osaba obuyambi omanyiira b'osaba obuyambi buli omu oduumira ate kyewuunyisa muva n'ebweru eyo ng'olina embeera eyo emanyiira eyeetwalira waggulu buli kimu weefuula gwe kamala byonna lwaduumira effuga byeru muliko oppa mu bawalabu okusanga omukazi ng'afugirire omusajja n'amubuzaako obwetaayizo kyova olaba abaami bwabe bagenda ebiro ne benda kati naawe olemereddwa okukola omulimu ogwakutwala oli mu kuteetera oduumira kino oduumira kiri weetaddemu okutya first of all ekyokubiri olina akamanyiiro ogenda okusaba obuyambi ng'okinagguka n'erinnya lyo oba amannya go gakulema okwogera eriyo aboogera ng'ayogerako limu nga lya mmese kati mmwe mwagala omuntu abayamba abatandikirewa nga nammwe kinyi temulina mpisa n'abafunyemu okasikirizibwa bayambe ate mubamanyiira ogenda mu inbox y'omuntu ng'omusaba obuyambi beera polite. We approach people with respect. Totuukayo nga gwe omuntu omumalirako nnaku yo si ye yakutumya okugenda mu mbeera eyo gy'olimu si ye yagikutadde mu musaasire tamanyi na kumanya tabadde takumanyi ogenze gy'ali weeyanjule from A to Z amanya ga bikampani ebyabatwala mugoogere tobikkirira muleme kwebisanga afukaanaaba eno mwenna mwenna mutijjukana kugenda bweru bw'ate bwe mutuukayo nga mubikkirira ababatutte ate bwe muba muleekaana era kampani egundi yeyandeeta oli mu kukola ebyekisiru kampani eyakuleeta byemaze okukuteeka ate byoyongera okukola mwate yaŋŋamba ngende ku ofiisi oli kugezaako buli option yonna ekisiru gye yakugamba simanyi nyambala uniform byonna byonna mubikoze nga tebikola paka lwe bibatadde mu kubonaabona naye era mukyagenda mu maaso nga mukoppa emize gyegimu ebintu byemu era bye mukola mwe temusobola kulengera nti kampani zaaba wakatwa oba abamukumwe muli banafu nga ddala kituufu oyagala kubalizaako awo gwe ng'ogenda okulaba gw'osaba okudda ku ofiisi mu ssiru amaze okukumma omusaala ate akuze gy'ogenda omuwaabira oba otegeera bulungi amaze okukurepinga ate akuze gy'ogenda omuwaabira kati bw'atuukayo ku ofiisi nti wuno abadde ansindikira amajinni ne bamukolera ki mulowoozenga nga tonnafubutuka kigambo nga tonnavaamu kigambo olowooza kino ekigambo nkyogera kigenda kukola kitya tomalanga gwogera ng'omulikodinge manyi mwava eno Uganda nga baba recording them training center omwe mukyamuukirira mbu tugenda babambaza agaganduula mujja gamba tubavuma naye naffe twetamwa even when they teach you sense you lose on sense ojja otya mu inbox y'omuntu ng'omusabye kyova olaba embasi yabagoba omuntu omusaba obuyambi ng'omumanyira olina gye n'alikodinga bi audio nga 100 mwana bwakutula tulu erinnya lyange nze Nisha agenda okulimalayo nti Nishaba nga yakalikodinga gundi audio nga 5 mwagala omuntu abayamba abakwatibwa ekisaaba era atya nga mumumenya omuntu yenna gw'osaba ng'obuyambi tomumenyanga tomuwanga option tomubuuliranga nti akalinyamba bwoti akuyambe bw'ati gwe weesobodde kyenkana ki lwaki teweeyambira ddala lumu option gy'omuwaawo omanyi nti yekolera a beggar has no choice ekyo ky'abazungu bakitegererawo
If you are begging for assistance, don't begin ordering gw'osaba. Nze njagala kunziza waka, njagala fuka mushewani, ebyo mbeeramu. Njagala kida ku ofiisi. Bosi wo oganye omukolera, akutute mu buli kiyumba buli lunaku akutwala ojeemye weediimye, ate owooza aganye okunza ku ofiisi. Omaze okujeema emirimu gye ate akoze ku ofiisi. Do you carry common sense? Kati yanyumirwa okukolera by'oyagala nga ye by'ayagala tobikoze. Mulizoninge mulowooze. Mujaga omusajja ono ayomba avuma. Kati ono gwe ni mu kugamba agenda gamba banvumya gwene n'entondo. Ezo entondo ze zimu ezibajja mu bufumbo ze mbabuulira. N'obuvaanamu ng'obadde tosaanidde. Olw'okuba weetondowaza wetwala nti wa kitalo mukopperera gayisayisa agabaleetera obuzibu n'okutuuka okuba nga mufaanagana bwe mutyo. Nze nja baatulira. Ng'oyagala gw'osaba obuyambi yaba akujjukiza nti gundi olina erinnya lyogere. Common sense. Bw'oli mu kusaba obuyambi gw'ogenzeku gwe bagambye nti ayamba yaba akujjukiza bwe babuuza. Mujja ne buhaayo bwe mukasukasuka ga malala ge mukopperera hayi genda obikolere ku boyfriend wo. Naye si buli gw'ogenda osaba obuyambi. Golowoozo bibiwedde. Tobuuzizza tomanyi oba ne gw'osaba obuyambi alina ejjute kwatudde. Muyige okurespectinga abantu mmwe. Yogera amannya g'otegerekeke, don't mumble yourself. N'agenda okuyamba ategeere waatandikira nti gwe nyamba muntu si kintuntu oba monster. Golowooza bwe weyita Nakamata amureste amuluusi osalasalako erinnya mbu lirungi. Bagenda okubuuza eryokubiri nga nalyo lyewuunyisa. Lwaki oba owulira ensonyi ku linnya lyo? Wali okkiriza lyaki lyotasobola kwogera? Gwe wakkiriza okutwala erinnya ly'ensolo nga tokimanyi kati weeyisayisa ng'ensolo olunsonyi emyekozookozo obuntuntu obwetinkuulo olusaagiriro ebibeerabeera ebyo by'ensolo babaaliki. Wagenda otwala erinnya eryo nga tokimanyi lyogere. Because kyemwasalawo. Be proud of your names. Oba gwe Kisosonkole gamba nze Kisosonkole Anet. Bategeere nti gwe Kisosonko. Wakkiriza lyaki wandibadde oligaanirawo n'ogamba abakulu b'ekika ky'ewammwe balekerawo kuyita Kisosonkole oba akawukuumi. Yogera. Ne mwemonkoola ne mwagala omuntu amale kusimoggola kwegayirire abenga kwana akusimoggola omuntu n'omunonera ebiseera ali kubuuza ekintu kyewandibadde owennyonnyolako. Do you even sit down ne mulowooza lwaki omuntu awandiika application ng'agenda osaba omulimu? Lwaki omuntu akola resume oba neyennyonnyolako n'okola CV n'oba ne summarized details ng'omuntu yeetaaga nnyo okudda okubuuza kakati ate kino kakati ate kiri. Learn to summarize yourself. Make your CV. Recording so many audios ebyemuddeeyo nga mwejinga mu lwali mu biboozi byammwe mu bigroup mbu audio mpanvu nnyo audio nnyingi nnyo ne mugenda mulikodinga bu audio bukuggu. Bw'oba ogendanga mu inbox y'omuntu obuvunaanyizibwa, take away that nonsense. Record only one audio if you are to record. Make sure you put everything, your name, your everything, nnyonnyola story yo. That person bw'anaafuna akadde n'akuwuliriza ajja kutegeera. Ne togenda kuwandiika kujjuza peegi ye yonna ng'eri okwejjudde ogifudde eddate ng'olowooze mbu ye agenda kudda baawulira obwo bunkiringi bw'obwo. Reason beyond.